Olw'omuwendo gw'Abannayuganda abeetaaga paasipoota okutambula amawanga agali mu buvanjuba bwa Afirika wamu n'abantu abava mu mawanga ago okujja mu Uganda, omukago ogwo gwasalawo okuleeta paasipoota ey'awamu egenda okutandika okukola mu mwaka gwa 2017. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku paasipoota wamu n'abantu abayingira mu ggwanga Jacob Siminyu, paasipoota zino zakwanguyiza abatuuze mawanga gano okwetaaya naddala okutumbula ebyobusuubuzi. Paasipoota ejja kuba ekozesebwa wonna nga tetambula mawanga gano gokka ag'omukago gwa East Africa naye ng'etambula mu nsi yonna w'oyagala w'ogenda. Tusuubira nti kijja kuba kyangu kubanga ffenna tujja kuba tweyita ba East African community citizens ate ekintu kikwataganako ne visa kiyinza okwanguwamu. Minisitule y'ensonga z'omunda era ereeseewo enkola ya e-visa eyateekebwa mu nkola nga 1 Julayi omwaka guno. Enkola eno yakwanguyiza abantu abali ebweru w'eggwanga okuyingira eggwanga naddala abo abazze okulambula ne bamusiga nsimbi okusobola okutumbula ebyobulambuzi n'ebyenfuna. Okusingira ddala guno omukutu gugenda kwongeramu abantu okujja mu Uganda okulambula. Abantu abalina amakolero bajja okukola okufuna amakolero kijja kubangwira okufuna permit kubanga abeera waali oba ewaka oba mu ofiisi n'asaba permit ey'omuntu atanaba kujja ne tukkiriza n'alyoka ajja. Eno empya ejja kuba nnyangu ku bantu abalina amakolero wano ba investors era ejja kuboostinga investment. Siminyu annyonnyodde nti enkola eno tejja kukosa byakwerinda kubanga basooka kumanya ebikwata ku muntu ne waba atuuse ku kisaawe Entebbe basooka kumwekebejja. Twekebejja empapula z'alina ne application gy'awandiise. Omuntu bw'atuuka ku Entebbe ku booda ofiisa asembayo naye n'amwekebejja n'amuggyako ebigalo ne tuba nga tubisigazizza n'amuggyako ekifaananyi n'akebera mu database zonna ng'akozesa paasipooti ye n'ebigalo bye database eza Interpol ne database endala zonna eza security. Minisitule y'ensonga z'omunda eyigiriza ebitongole bya gavumenti wamu n'ebyo omwegattira abagwira ku nkola eno era nga visa ezisoba mu 5000 ze zaakasabibwa. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.